Walumbe Zaya agenda okudda engulu wanje kyali kyamagero teyali okuba ndi lwafulumye kyali kyamagero bwamagero ne badonda oluyimba mu Afirika nti luno oluyimba ng'ebintu gundi ebirulimu nga buli naawe bw'owuliriza buli omu bimukwatako tewali kyatayimbako ne bagamba nti lumufudde golden boy of Africa ekyo vola tebamuyita golden man nga kyali era mu bulenzi nene yaluye yali musajja gundi that is 92 oyina akantu ko ngambi ono yaluyimbangamu wali ono nga ye atega mutwe andi befuula abakuwuliriza ono yalubba Bobbi Kafeero yabba oluyimba nedda teyabba Kafeero yabba oluyimba kakati njagala bwobaggo bwogamba tukome wano manye bolisa kanjogereko amwogerako saagala amwogerako tojja kunyiiga Kafeero yabba oluyimba mu magezi Mabirizi yasooka n'alubba kati Mabirizi yali aluyimbye mu bukyamu kuba tebakkaanyako n'ono bano bakkaanya oluvannyuma bakkaanya batya gundi namugamba nti oke ng'amaze okuluyimba manyi gundi yali mwetoowaze ennyo nga bw'akola ensobi adda mangu gy'oli Kafeero namugamba nti naye oluyimba olwo manyi munnange luwulira nga lunkutteko nnyo nange neŋŋamba naye bwe naayongeramu ku bigambo bye nnina lujja kunyuma bwe nalubyongeramu nkwetondera kulutwala mu studio nga sikoze eki kulubba kati ekyo ojja kugenda omugambe bw'otyo naye nze njogera oli bye yayogera statement y'oŋŋambye njogera ebigambo by'oli bye yayogera taata kiriwo eki lwaki tetukoma nedda tetugenda kukomawo sekandi yalwandiika olwo Kampala mu kkooti yasooka Walumbe Zaya wandiika Kampala mu kkooti n'awandiika essaawa y'okuzaawa n'awandiika obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era benjimiranga amajja n'amagenda nga tulina okunoonya omuzungu oli yali azze kukola ku music wa Afirika kati awo ne mugattawo omuzungu omulala nga tulina okunoonya omuzungu ndigenda mu crafts ne tufuna omuzungu omulala ne twogera naye nakkiriza muzungu anti yagala nnyo participatinga mu gundi mu bintu ng'ebyo baagala nnyo nakkiriza oyayimbanga nti omuntu oyo Gwekiruma agende yette Gwekiruma agende yette si oli gwe bayimbanga nti nafunye omwana w'omuzungu ate naye yali mulala nedda teyabagalako nedda yayimbanga Kafeero yali muntu yalina empisa amannya nze Dr. Ssenjobe Richard olwanjagadde twogere ku kitafeeri Anona Muliketa oba graviola oba kye bayita sour sop oba guanabana kye kitafeeri amakoola gaakyo galimu ekirungo kya nakyo anti-inflammatory galimu nakyo antioxidant galina nakyo anti-carcinogen gayamba okujjanjaba wamu n'okupreventinga cancer ffe twakolamu n'amajaani agayitibwa Anona ojja kubuze ku Biva Organic n'ogeefunira gayamba nnyo ku lung cancer ow'amawuggwe gayamba nnyo ku bantu abalina throat cancer ow'emimiro ekitafeeri kiyamba nnyo ku bantu abalina high blood pressure ate tegakoma okwo gayamba n'abali diabetic abalina obulwadde bwa sukaali amajaani g'ekitafeeri gano gayamba nnyo ku bantu abalina ekizibu kya STDs bw'okozesa amajaani g'ekitafeeri malungi nnyo nze Dr. Ssenjobe mukutu gwa Megaton tukubuuzaako yonna gy'osinze lubeera nga otulaba muzeere Megaton gemanya ndi ne kojja Kagato yaliko manager wa Paul Job Kafeero omugenzi era bingi bitambula byogerebwa omukulu Sekandi bagamba nti yawandiika Walumbe Zaya Kampala mu kooti naye abantu bangi bakubamu ebituli twagala tumanye ekituufu kyeki waliwo emboozi zibadde zitambula nti ekyatta Paul Kafeero gaali mawulire bamuwandiikako story negamba nti yali ali abantu era yalinga yakuumira emirambo ewakaawe ne bakuba omutwe munene nti Paul Kafeero ali abantu ekyamuleeta okubeera nti alwala n'afuna stress awo depression nejja awo nno n'afa twagala tutunire obulamu bwa Paul Job Kafeero nfaaye ennyimba zino ze yakubanga ani yaziyimbanga ani yakuba Walumbe Zaya omutuufu lwaki yayimbanga nnyo ennyimba z'ennaku tugambe nga tubitunire olunaku olwaleero byase wekumire ku mukutu gwa Megaton Media ndi ne kojja Kagato buza ku bantu
abalabi b'omukutu guno mbalamusizza nnyo, mbeebaza byonna bye mukola era mbeebaza ebisiibo tusiibye ekyaba kristaayo n'ekyabayisiraamu ekibulako ennaku nga 9. oli otya bicycle kick? Ate bicycle kick ndi muyitirivu. Mukwano gwange waliwo bamuyita Ganja era ekisiibo insha Allah bwe tumalako Sister Sowar nja kubanga mutwalirayo agenda asimba obugere abantu abali emitala w'amayanja mwenna. Embeera ebadde ekyabalemesa naddala bali mu ludda lwa Middle East egendetera era abantu abaleeta ebintu bye bajja kubanga batandika okuleebireeta. Abali mu Bungereza, Amerika bakola double king, abamu bakola naye babadde balindamu balabe entambula z'ennyonyi zezibadde zizigootanya. Otherwise ye waali tokkiriza makaago, tokkiriza mukyalawo oba mwami wo kuba nti akuvaako agende agenda atyo nga osobola okufuna bicycle kick. Bicycle kick ajja kuyamba okuba nti omuntu wakuba zivole zilala. Kati oboera otyo omukazi nga nogamba nti tomanyi munnyu gye guli, tebakusimiranga ku munnyu, jangu ofune bicycle kick balakusimira omunnyu gwono jumyani mwana wange nawuliranga biwulire. Bakazi bawulira biwulire abirambo gyali nga talina kye yali afunyeko ngeri ya munnyu, jangu kime bicycle kick. Namba y'essimu enamba eri 0752 432 oyimirire w'oyimiridde nga olinga okuberusweno ne mungu sitandi ya tripod bwebeera nga tewenyeenya. Buli muntu akkiriza akugambe nti yatambudde n'agenda. Manya abantu abamu bw'omugamba ntambula ove wano tugende ebweyogerere aba atuuka ekireka n'akoowa. Abamu abayita natambula nawulira ennyingo zonna nga zimufamba. Waliwo n'abakwata n'omukasukira omupiira aba agusiba n'ayagala okugusiba aba agira ati ekifo ky'okusala omu 2 3 agukuba bukubi mu katimba. Abamu bakoma kwa romansiya. Abo nabo jangu nkuwe bicycle kick essimu ngikubuulidde 0752 432 bajja kukubuuza nti olwo bulijjo weekoza biki. Nze nali mmanyi ebbugu mulisukka. Si bbugu butamanya kyokola ate n'obunafu bw'obanga waliwo kye bayita okusebbuuka. Kati bicycle kick akuzaayo ate n'oguma butonga eŋŋano gye baakakanda. Wali oliddeko kamusiba ttaayi ozaayo lobanga musiba ttaayi. Kale koja kagato Paul Kafeero yabadde ki? Ani yayimba oluyimba ani yawandiika oluyimba lwa Olumbe Zaaya bwetuba tutandikira tunagenda ku nfaayi? Oluyimba Walumbe Zaaya lwaki lwogeza abantu ebintu bingi? Anti Angel Sekandi yavaayo n'agamba yaluwandiika bati bagamba yawandiika ki? Teyavaayo teyavaayo oluyimba lulwe nze mmanyi nti lwa Angelo Angelo lujja lutya okubeera olulwe kubanga ye yaluwandiika. Njagala otubuulire bakwatagana batya? Angel Sekandi kati awo ate nja kuba ntandikidde mu makkati nnyo. Ntandikira w'oyagala tandikirawo. Ntandika okulaba Kafeero mu 1987. 1987 mukwatagana mutya? Tetwali papasi tuli bakukwatagana. Twali tuwandiika abayimbi mu bibiina ebyenjawulo bye twali twagala byeremu abayimbi nga Uganda Guitar Singers weeri, Matendo gundi weeri, Kabula gundi bagitanga Lukwata nga weeri, nga waliwo Picking Guitarists, waliwo Festaka, waliwo Super Singers, waliwo Entebbe Guitar Singers, waliwo Mirembe Guitar Singers, waliwo Namunye Guitar Singers. Kati abayimbi nga bwe bajja batuukira waffe ku dduuka kuba Kasajja and Sons Emporium lyali awo ku poloti yali 12 awali Yamaha Center olwaleero wetwali edde nnyo. Ekiseera ekyo kizimbe ekyo tekyali si Yamaha nga kikyayitibwa kyali tuyitawo ku ewa Kibe kuba Kibe we yali asimba breakdown bye. Edduuka lye twali tulimu lyali lyamu ku mulembe nga twakajja mu kibuga mu 1972 awo biki lyalimu omusajja bamuyitanga Captain Ogole. Captain Ogole. Oludda no waliwo ba Michael nga waliwo mwakwalika amaduuka mangi ngera twayitanga we wali wayitibwa mu Kiyembe ekyasooka. Ebiyembe byali 2 mu Kampala. Waliwo ekiyembe kiri ekiri awali Avema n'ekiyembe ekiri
wana wolengera Mega Standard Supermarket. Okay. Kati walina ekizimbe kyo Yamaha wonna waliwo mu ekiyembe kyali kigulu mu kiwanvu. Kati ne bajja nga baali bawandiika abayimbi. Kafeero najja ng'alina ennyimba ze yali amanyi okuyimba. Ng'alina ekitabo kiramba. Najja omwami bamuyitanga Gonza, yali nannyini band ekibiina oba group y'ebidongo bagiyitanga Makula Guitar Singers. Yali muyimbi edde nnyo. Ye yali muyimbi mu band gye bayitanga Horizon. Horizon yali bannayuganda naye band ye yali ebeera Kenya n'abeera ne mu Kampala Blue Stars. Bamuyitanga Gonza, yali abeera Maganjo wali nga yenna nyini era biseera ebyo yalina ne disco gye bayitanga 2000. Kakati yali bagira abayimbi Kafeero bali ne bamugaana, Peterson n'amugaana okumuwandiika mu kibiina. Entebe gita n'ayagala okuyingira mu ntebe, ab'entebe ne bamugamba nga lwaki bamugaana? Golooza abaana bwe bakoze ebibuuzo aba P7 bonna banaabatwala mu masomero gonna, buli gy'ogenda bakuwa. Ye baagana mbwe tebawa nsonga. Anti oli agamba oyo simwagala, bw'aba tayagala oba tolina bw'onamugamba lwaki tomwagala. Ow'entebe n'agamba ye tayagala baana bato. Ng'ate ne Kafeero teyali muntu wa bigambo nti anaayogera nnyo oba ki. Kati n'agamba nti naye alina ennyimba ze. Gonza n'amugamba nti nyimbiraamu. N'ayimbamu. N'agamba ye Mwami Ssematimba ti genda owulire mu nnyimba ono zaakola ki. Yatandika muvubuka munnange lwe yayimbako. N'annyimbira oluyimba olulala baluyita luyimba yali abwana muwala. Muvubuka munnange Victor. Baluyita Victor. N'ayimba oluyimba baluyita Victor. Ne mugamba komaawo. Nga gwe omulabyemu ekinyusi. N'engeri gye yayimbamu. Ngamba Ssematimba nina ddoboozi kuba nange nali nnyimba baden. Ngamba nina eddoboozi naye omwana ono amanyi alina eddoboozi eddungi bambi singa Katonda amusaasira. Ne mugamba nti Gonza nti omwana muwulidde ti ennyimba nnungi. Akuyimbiddemu mmeka? Ne mugamba nti ayimbyemu 3. Tye ng'ate ffe teepu tuba tujagalako oluyimba ki? Lumu. Endala zonna z'oleeta luno olumu luzitunda. Naye asuzeewa n'agira abeerawa. Ne mugamba nti nze nja kubeera naye. Paul Kafeero naye gonagamba nti tetumukkiriza kuddayo. Yali ayagala ddeyo. Ne mugamba nti nze nja kubeera naye. N'agamba nti mukale. Naye oluvannyuma nnyo n'agamba nti mugende naye omutwale ewa musomesa Kaweesa Emaganja awo ku kkuba erigenda kukozebwa ku Saamuyiga. Bw'olivaako waliwo weddako bayitawo wa Bukenya mu maaso g'omukyala yatundanga mwenge. So ne gundi we yanyweranga omwami ono yali minisita Sebunnya bamuyitanga Nattabi. Opposite naye gundi bwe yali abeera musomesa Kaweesa. Nga mukyala wa musomesa Kaweesa so yali atunga na kyalaani arawundi awo. Kati kawo ne tugenda Kafeero. Gonza nga yasula wali kwekyo ekikubo kya Saamuyiga. N'oyingira munda waliwo parking enene nnyo nga waasula awo. Essomero lya Saamuyiga. Nga weriri awo waliwo parking enene eri awo nga Gonza waasula. Ewaba Sendagala wali omumanyi oba Bakamere, Lwanga Kamere. Just manyi nnyo essomero eryo. Lwanga Kamere babeera arawundi awo. Ngira nange awo nabeerawo okekyemmanga. Oba nakyuka enzija ne tubeerera ddala awo ffenna. Kati enkya ne tugenda mu studio y'oyo omwami gundi. Olwo baawudde baayawula enkoko ne bazizza ebbali. Nandibirese yali asula nandibirese kambireke. Embeera gye yayitamu teyali nnyangu musajja wattu. Ekyo kati nze yanjagala nnyo kuba nze okuva olunaku lwe yayingira ekibuga. Twagala omunyemboozi abantu bakakasa abantu gye bava n'okulemerako. Kakati gundi bwaŋŋamba nti naye nga nina omukyala eka ate ndi mu ruumu emu wali. Nga toyina ngeri ate olina omukyala. Naŋŋamba nti mu galagi yange mulimu enkoko. Kuba teri musomesa alina omukyala ate mukyala mu nju mwakolera emirimu gya mwatungira ekyala. Tugende tudde wali tuddire enkoko tuzizze erudda lumu. Kafeero nagadire enkoko ne bazizza oludda lumu n'asula oludda lumu. N'abeerayo for some months. Abeerayo myezi ng'ebiri.
naye teyaweza myezi 2 ewa Gonza kuba bwe twagenda enkeera mu studio Gonza n'awulira ennyimba ng'omwana w'omusajja asumuludde ennyimba yayimba olwo waliwo oluyimba essaawa y'okuzaawa naye lwakuba ebigambo ebyo omanyi yayimbaga nnyo okufa kati essaawa y'okuzaawa ate abantu balowoleza mu luyimba luno lwayimba nti essaawa y'okuzaawa ate si olwo kakati nno nze mbadde mmanyi neŋŋamba ate naye olwo nga lwali recent essaawa y'okuzaawa balira kitaka yakaata atwala n'abayimbi olwasimba bubutu yesimba gyali biki era yayimba oluyimba olwo oba luyita ssaawa ya munaana kitaka ne mukugira n'abafudde nga mubagamba mbu ekitangaala kimwakire naki ate lwo ne luba sho alubamu ne tugituuma muvubuka munnange muvubuka munnange kasasambula amabwana akunyiganga akada n'olwotyajja era bwe lwatandikanga kati bw'ayimba ennyimba ezo netayimba ennyimba ezi ne Victor n'aluteekako bayimba Victor nemugamba naye komaawo nangamba nti ziizo obutama nemugamba nti duli lwokka muvubuka munnange n'olwo olwawalumbe oluliko kitaka yakaata oyo zimala kumpi oludda lulamba nangamba nti kandeeta omuwala waliwo omuwala oli omuwala bogereko olwoyo omuwala we bamuyitanga Sauda Lubalala olwo yali myaka emeka 17 yali 17 naye nga ekitone kyalina abaana abo kubanga ate the following year wayitawo omwaka wayitawo emyaka egiwerako kuba ate mu 91 ate ndaba sekandi era naye nga muto Angel Sekandi kubona Angel Sekandi nono ani yali asinga obukulu Kafeero yali asinga obukulu Kafeero yali asinga ku sekandi emyaka nga 3 oba 4 kati Angel Sekandi omusinkana otya naye era gundi yamuleeta ng'olwo ate avudde mu kibiina ky'ono omwami ow'Entebbe ng'avudde mu oyo w'Emaganjo kibiina Kafeero yabeera bwe yamala okuyimba awo ezo ennyimba gundi Gonza teyamukkiriza nakuddayo we yamufunira wano galaji mwe yasula n'amugamba beera awo kati Sekandi najja gundi ebyo bya 87 ate Angel Sekandi okujja okweyunga ku Kafeero nze mulaba tuli mu training segundi n'amuleeta Kafeero yali 92 1992 n'amuleeta Kafeero yamuleeta bajja abaana abalenzi babiri Sekandi yajja ne mukwano gwe mulala ye tetwamuwa yamuwa Sekandi today wali kati Gonza n'agamba nti ono tetujja mukkiriza kola ki kwe tugenda kati okuzimbira ono ne musomesa musomesa yali ani Kaweesa so twalinga tuyimba naye mu nyimba za goni bazita choral music twayimbanga naye yayimba yo era naye nga anyimba nnyo ezimba za Walumbe lwaki bayagala nnyo Walumbe anti ani atatya Lumbe nebbo bayimba nnyo ennyimba ezi kati oli waddembe okuyimba kati ezisanyusa kuba bo bayimba ziri kati njagala kumanya mmwe mwabagamba ng'oyimba ennyimba buli muntu waliwo Kafeero yayimbanga nnyo ebintu by'okufa nkitegeera kyemmanyi nga gwe yali manager oyina ensonga lwaki mwatambulira nnyo nkugamba bwe nti buli lw'obeeranga nga oyagala okugatta abantu bonna ofunanga ekintu ekiyinza obbagatta omugagga n'omwavu n'omumpi n'omuwanvu n'omuwoofiisi n'owaawa okufa kubagatta wali osanzeyo okufa nga kuliko bakola mu ofiisi bagatta bonna kakati ekyo oba ozize kati Kafeero y'omu ku bantu mu nsi bendowooza abaali basinga okutya okufa ng'akutya nnyo era kyova olaba full time yali nga gali ku nsalo ayimba agira bw'ati ng'atya nnyo anti okufa yamanyi nti ekyamubonyaabonya obulamu bwe bwonna kufa kuba maama we singa yali waali ye nga buli kimu era akujuliza singa maama wange waali singa si bino sikola ki manyi Kafeero yayagala nnyo maama we ate nga yali yamufaako mangu kati n'amanya nti ekyamuleetera ebyo byonna byalaba Lumbe singa terwatta nnyina kati ng'ayimba nnyo kufa maama w'okufa kyekyamuleetera okubeera nti ayimba ennyimba ezo ate naba akyaliko ekyo era ne lumuttira era nnyina omulala eyali azaala mukazi we
bisirikirwa mama we saamanyako bwe yafa maama we Kafeero okufuna bisirikirwa tumufunye eno mu 94 gwe wali mu Nsendere nze na refuse konawa era nze ne bisirikirwa zongattirawo tuli ddi tuti oyinako osobola okungattirawo nze kati ate ndi musajja mukulu kati ebyo nabivaamu naawe kati ofunira abakulu banno essimu ebadde ki anti bajja kuntawaanya emboozi gy'oliko ng'ogyagadde nnyo nga totera kanyuga ssimu anti essimu sooka abantu obwenamba ya bicycle kick bicycle kick bw'oba omwetaaze gwatalina maanyi ga kisajja emboozi eno nga amaanyi g'ekisajja gakusumbuwa nga ne bw'oba otandise oba okyagenda mu maaso ate ab'ebiri w'eggwanga olituuka ali wano olituuka wano lituuka nkuteera ku bbaasi nombuulirawo toddamu kukaaba amaanyi ga kisajja tobiddamu saagala biwulira era nagoba enjogera egamba nti tomalaako ampulirira omukazi yenna agamba nti baze tamalaako ŋŋamba ku 07 52 4 3 2 wewe tuli awo afuna omukazi yafuna omukazi atali bisirikiro gundi yafuna omukazi luvannyuma yafuna omukazi we bamuyitanga Nasuuna Nasuuna yali mukyala we kati awo atandise okuyimba kati waliwo nabadde ndi wali nga tuli mu studio muli mu studio mulonda yakuba ennyimba 5 ne twongerako oluyimba lumu Sauda bamuyita Sauda Lubalala nebeerera ddala ekintu kinnuma baluyita ekintu kinnuma ne tukola alubamu nefulumira ewaffe wennyini ewa Kasajja nga ndi mu Kasajja ndi Sunny's Emporium naye yayuguumya ekitundu okumala ebbanga era ennaku naye sijjukira nti yaweza omwezi ng'akyali mu nkoko kuba ennaku ebbiri ze yamala nga amaze recording olwawulira ennyimba nga bamaze okuzimikisinga ne bakwata ssente kaashi we ne bamumuwa olwo atandise obeera biroodi tannaloodika naye olwo ekitone kimulazeeko manyi Kafeero yali tayagala kuyimba bino bya kugufuula mulimu Kafeero yali ayagala nnyo okulima wate nga yali mwana mutone nagamba nti engeri gye nali saasoma kumalayo yali teyamalayo agamba nga ntayagala nnima ebintu byange bwe naalima nzireyo nkole ki nsome yali ayagala kuddayo kusoma naye yagenda okulanga ssente speed kwejjira n'agamba byensoma okufuna ate bennina kakati gundi n'amuwa ssente ze Kafeero n'apangisa n'ava mu nkoko ennyumba gye yapangisa yagipangisa wano awaali Misawuli disco yaliwa awali Misawuli disco wana oba kati bakolerawo buviiri ennaku zino nga nobanga ajje walujja wali gundi eno kati gundi eno eŋŋano Maganja Green Millers opposite nayo awali Passion Hotel n'oyambuka waggulu awo ku mukono ogwa ddyo bwe wati we twafuna enju Kafeero n'atandika okukuba endongo ne tukuba ekidongo Kafeero aba akyayimba ne baleeta omuvubuka bamuyita Mabiriizi ne bamugatta kwani Kafeero yasangayo Mabiriizi Kafeero yasanga Mabiriizi ye already mwali ngazze nga naye Mabiriizi naye alina amaanyi ge nga naye ye tannaweza ku bonna yali asinga talent Kafeero muveeko Kafeero ne mu Uganda mu bayimbi abaali bayimbyeko omanyi buli abantu bagenda kati nga bwolaba Angel Sekandi mu Uganda muyinza okuba nga temuliimu amusinga kuyiiya okusinga wano penwa okuwandiika ate n'okuyimba kuba ayimba muyimbi mulungi kati yalina Kafeero yalina nga muyimbi yali muyimbi eddoboozi alina yali vocalist Kafeero yali medalist ng'alina melody nange ntera okawanvuyamu melody byawukana ne vocal kati nina vocal embi kibadde kyetagisa gondi Kafeero nga bw'ayimba eddoboozi lye eddungi lirina eggono ate nga osobola oddifuula kyoyagala oddikola kyoyagala omugamba nti anti Kafeero nti bw'oba oyimba kati towanika walumba ono muleke muddinganeko nga nomugamba nti akakati walumba ono n'akyusa ekitali ku balala
era Kafeero ne mugamba nti ennyimba engizo ngeri gyenziwuliddemu tugenda kutandika kati okuziba nti chorus tugiteekamu melody ne harmony. Melody ne harmony tulirongoose eddoboozi libe eddungi ate tuteekemu amaloboozi ag'enjawulo amaseeneekerevu amalala nga tuseemu tena ne alto era nakkiriza bwe namugereza naŋŋamba ngerezaamu ne ŋŋamba alikodinga dino ddoboozi gundi lyenkuyimbira mu kigambo gundi dino ddoboozi gundi n'agateekayo ne mugamba nti bw'ogagatta wamu gatambula gati n'awuliriza agamba nti kyekyo kikola ate Kafeero nga bw'agamba ekintu nti akiganye ne bw'okwekweya ku jirikiti ejirikitizibu nnyo libaako ebinankana kati obanga akwekweya bwe baakayiwa enkokoto oyinza okwekweya oluyinja omanyi lwaki toyireti ezisinga zirimu oluyinja walinga abantu abekwekweya ku toyireti nze neewunya oyingira toyireti ng'oli n'obuuza nti yakwekweya ate eri waggulu ate wasinga omutwe abantu abamu byali beekwatamu nga waliwo amanyuma agalina engalo ng'olabamu engalo anti kakati beerabira kyekiri kye nagambye nti ogenda n'otuukayo ng'olowooza nti waliyo ki nga naye teziriiyo kakati n'agamba nti ye kati Sadolini yajjira ki n'amaala naye kakati ye abantu bannyini mayumba nabo si basiru bagenda okulaba nga kisusse ne bayiiya ne bafuuyiramu oluyinja lumu ffe tulina omupangisa Bayibula nga bamutemi naye lwaki mulina ettima ne mubuuza nti kiki nze saagala muntu bweta manyi abantu simanyi lwaki bakola ebintu nga batategere mubuuza nti kiki twala muli mugamba kiki ekyabafuuyizza oluyinja munnangali akomplaininga kumbe yerwanako nemubuuza ofaaki kiki lwokukoza eki nze saagala mwadiŋŋambye nyumba zano zigenda kunnema njana kuvaawo oluyinja balufuuyira mu toyireeti luba kungulu luyinja balufuuyira munda kati mwabagema gokyasanga toyireeti eziri mu gundi Sadolini kakati embeera eyo akati Kafeero nga bw'aba aganye ekintu aba akiganye bwe yamala gundi eri nga bwe nagamye lwava mu studio afunye ku ssente yafuna sente era n'apangisawo wengambe ne tubeeraawo n'akuba omuziki twala emyaka n'atandika ekivulu n'akyetikka netutandika kukola abaali bakola ebivulu biri simanyi owino biki gundi bye twali tuyimba ebivulu ebirala bye bakola kuba yagenda okujja Kafeero nga gundi Makula Gita Singers etambuza ekivulu bakiyitanga sitaani atwefunzizza nga ndiba tayito ya show ani yali mu kibiina ekyo Musomesa Kaweesa mwalimu Nansamba mwalimu Kabuye mwalimu gundi Mabirizi mwalimu oyo Sauda Lubalala yali mu Kasozi era Kasozi yanywako ku butwanga ategedde nti ono adombye ento omukazi anobye navuga yali nnyingi mubadde mulowooza bali mulingamu abatina ki leka nayo nsinyiza okutinatina nga nnywa butwanga omukazi era sigamye ndi gwe wabunywa oli ye yabunywa anti yali tayagala gwo olina bw'omwagala osobola obunywa anti nze kati ate gundi ayinza okunkyawa Sauda anankyawa wange nzani owange tasobola kunkyawa ani yagambye wakiwandiika kiiki kyekisinga okukyaya abantu bw'olaba ng'omukazi ava omusajja teri mukazi ayinza kuvaawo wa muntu amateeka ku bunkenke bwa bicycle kick n'agenda walala gy'anaabeerera mu kuyandayanda kujja teweewaana bwewaanyi gwe kakati kale ojja onfumbirweko kuba bwe mba neewaana bwewaanyi ojja onfumbirweko kakati bandi eyo nga ekisitaani affe bulungi twalibadde tulaganye eki nange kale tukomye wano gundi aleka naawe ate ng'okuneetonderako buneetondezi n'ogaana nze seetonda ebyo mayinja yeyeetonda bwe yeetondera ku gundi ku Bobi Wine ate mbe yatunda kaadi ye mayinja ne Bobi Wine ani yali nnyini kaadi nze neetondera tuveewo njagala oba ngende ndye genda maaso
osaze obuteetonda Kaakati olwo bakole bategeka ekivulu batandika kyebayita batya sitaani atwefunzizza sitaani atwefunzizza nga omulamu ogwo bava ku ki sitaani atwefunzizza kyali anti ye teepu eyali erina yali etunda okukamala yalimu gundi yamwegama musango gw'abazadde nagwo ngulinako obujulizi ati mulabe ebyaggwa olisa oluyimba olwo yatandika nga mweyayimbiranga bukyanga tandika bukyanga nzaalibwa okutuuka wenyimbidde bingi byenzize ndaba bwe ngattako n'ebyo bye bambuulira ebyaliwo nga sinagwa n'enkuba ekifaananyi ate nga kyamufu n'abakola bayibo ne mbakakasa ekituufu ddala balaba kale okutega galubindi ne balengera ebirijja mu nkomerero embeera z'omuntu ziyonooneka enkomerero ng'esembera kati mmwe mulaba abaana ng'abali luno kati mmwe mulaba eggwanga bw'eryo wawaguka luno oyinza gwalina gundi awo typingamu ekigambo sitaani atwefunzizza omuyimbi ojja kusanga nga wandiikako kaweesa musomesa kaweesa musomesa owuliriza oluyimba bwe lutandika then tujja kuba nga tukola ki tutambulira wamu kakati nga ekyo ekivulu bwe kiggwako ne batandika ne bategamba nti bagenda kutandika ekinanka bakiyita muvubuka munnange ti muvubuka munnange tegeseyo kya mu biseera by'omu maaso koona anti gundi eyo copyright abamu no batandise bagiyisizza tugenda kufunira wa abaki nalabye gundi ne yayagala sente ze liri paso yagala tugenda kufunira wa isente ze ziri izo copyright weza gundi tosobola zigula ennyimba za gundi bigayi bigayi agambye ayina sente ajjatwale ennyimba nviiramu awo kukikkirira suula indicator ennyimba muziki yali ayimba bulungi ebyo ebiyimba byali binyuma abantu baali byagala naye nti abantu tebasobola kugula tebajja kusasulira sente za copyright ku ebyo biyimba abaana b'ennaku zino bye bayimba tebajja gwe bona ageraageranya ennyimba z'abakafeerezi zabaani n'okudda emabega kale ne bafiire baani ng'oli ajja ng'agamba nti kakuba ebibyo bamusasuze sente ebyo egundi enkudi ebyo teri ayinza kuwuliriza ono naye ategese muvubuka munnange yesi ategeka gundi nga yagamba director atugamba nti bwemuba mukola show okutandika n'omwezi bwe tugenda kukola kivulu nga kikulembeddwa ekivulu kijja kukulembera nga olwo omusajja atandise okufuna sente kafeero tugenda abantu nga bali awo balinze bakulaba muvubuka munnange ate yali kaali kavubuka nga kalabika bulungi ebiseera yali atandise okunywa omwenge yali agunywa mpola mpola omwenge guno gwenda kiki gwamugatangako anti omuntu okunywa omwenge kiba eba desire ya muntu si kuba nti emugata kuba bw'oba musiru ne bwonywa omwenge toyinza kukola bibuuzo n'oyita naye kye yali akola yali akimanyi nga ne bw'aba agunywedde asobola okukikola be bana banywa omwenge ne bavuga emmotoka n'abeera kwala nina gwe ne gwe mmanyi nga ye alongoosa bantu amala kunywa ne bw'aba agenda okukola oyinza okulowooza nti agenda kunzitira muntu banga nti abamu bamanyi yajja kunywanga mbu ne yeerabira okugenda ku stage nga aliwo omusajja amufaanana nga yamuyimbi teyeerabiranga kafeero ng'alemererwa kubanga kafeero yalina ekizibu kye yali tayagala kulya ng'omuntu ekyo ne Namatovu ajja kunjulira kozi mumanyi lyabisirikirwa yanjulira kuba nanganga munno talya ne mugamba nti gwe kyoba okola kimu mupimenga kyasinga okwagala greens musiika ebibumba greens ebyo byoba omuwanga byajja birya ate nga omunywi bw'alya greens n'ekibumba baalina kyalidde at least nabagaseewo kati ne batandika shows naye kyagana nga kafeero okuyimba nga atamidde kubanga anywa nnyo yanywanga nga mutuuka mu kitundu nga kuba nali nasaawo discipline nti bwe tuba tunaakola olwaleero ekiro nga tunaakola kayabwe tutuukawo ku makya ssaawa 4 nga mwayanguwa bw'oba toyagala gwe tojja kukola gwe ddayo bano abayimbi abatuuka agenda kuyimba kyova olaba nti bamala kwekuŋŋaanya 100 okukola show
ne Kafeero ng'agenda nti anaabeerayo ne bajjula abantu nga ye omu. Wano waliwo omuyimbi goyinza okulanga omu abantu ne bajjula. Chameleone. Abayimbi baasigalawo abalanga Kafeero bwe baafa waasigalawo gundi Egi Afrigo yokka. Esobolanga Lugogo ne bajja. Ate Afrigo kigyetaagisa ogenda e Lugogo nga esobola buli weekend okuva yakamala emyaka egenda mu 5 ebeera mu kifo kimu ng'abantu bajja buli weekend. Oyo gyogerako mbulira mpaayo omuyimbi omu asobola okuba mu kifo omwezi gumu ng'abantu bajja buli weekend. Erina kilaasi yaayo. Kilaasi tolowooza nti oba wajja nayo okola nkole n'ogimenteyini. Afrigo esobola olanga Lugogo oyo n'emujjuza. Anti bo tebakolera Afrigo esobola omulanga n'emujjuza n'emusinza nawo. Gwe kati oba oyagala abo be mulowooza nti banene. Siganye nnyinnyonnyola bunyonnyozi. Mbadde nkola ki? Kati Afrigo gye nkugambako. Tebajja kugamba gondi ajja balanga Afrigo nejja. Moses Matovu najja. N'omanya kye bayita Afrigo otandikira ku discipline. Kati gwe walinga oteekawo embeera nti omuyimbi wange nkwagala ssaawa. Bwe tumala okutendeka twamaze okutendeka nti nja baagala ssaawa 4 we tugenda okukolera era emmotoka tuba tutuuse. Naffe ne tujja ne Pawulo ne tutuuka. Ye n'atandika kunywa mwenge. Nadda wali ne yeebaka weyeebase. Nayogera okulaba ng'era akutte kaki akantu kati ate nga saagala mukola gye nenjagala anywe butuuka akawungeezi nga ki. Kati we yatamira ng'omusajja gwe mwateekagako ng'amufaanana ku stage. Baali oyo Yiga baamuyitanga Edirisa Yiga. Ani yaleeta akantu ako? Anti twalaba bulabi nga yali ayize ennyimba ze. Bwe yajja Yiga nga gundi n'amuwaako ennyimba ezimu ng'aziyimba Kafeero. Kati ng'ate eddoboozi liringa era lya Kafeero erya Yiga. Naye ate kati sekandi ye bwe yajja ate erya sekandi ne liyitawo nga ne lisinga eryo. Okimanyi ayimbira ddala nga ye. Anti ye yamuinspiringa Enjo okutandika okuyimba nga yayagala nnyo Kafeero bwe yayimba. Kati bwe twayimisanga Yiga ate Yiga yali ayambala enkuufiira nga Kafeero gy'ayambala. Era nga okuggyako ng'omulabye ng'omumanyi nnyo naye nga mulimu byatasobola mpozi kola ng'okuzina nga Kafeero bye yali azina. Kafeero nga si wakubeerawo ng'azina buli kaseera nga anyeenyaamu katono bw'ati n'agiramu ati n'akita nga ne Kafeero ne gundi ne Yiga naye n'akitraining. Kati nga bwe tuba kutraininga tukigezaako nti lw'anaalemererwanga manye otegeka ffe nga tulinga Irani otegeka asooka owokubiri owokusatu n'owokuna ne babeerawo nga buli avaawo wabaawo ayatola ono wava ng'oleeta ayatola omulala obikkula bubikuzi kitabu. Akati gundi n'ayimba. Oli timu Irani? Nange bw'ate njita. Anti nze saagala muntu yeerimbika. Buli kaseera yasonsekereza banne. Yagamba nti ndi superpower n'omubuuza nti lutalo ki lwalwana n'oluwangula yayonoona bwonoonyi. Ate ye superpower ate bamuyamba. Ate simanya Spain nyambako ate munyambeko. Kati oli ye superpower gwe batayamba. Kababbe. Akati munnange nekyo gundi n'atandika okuyimba nga bwe yabanga gundi. Naye nga lwe yatandikira ddala okuyimba Yiga lwe yatandika okuyimba twali Namuŋŋoona awo nga ku Orthodox Church. Wansi awo ku luyinja waalingawo gundi eyaliwo hoolo. Kafeero n'alwala bulwazi seriously n'alwala. Nga tetulina kyakukola nga ate abantu balina okulaba kyotolina bwona bagamba nti yalwadde. Mwana n'agisuulako. Kati ffe ne tutandika okukola ki? Okupanga nti tukoze tutya. Kye tuba tukola ettaala ku stage tujja kuteekako ttaala nnyingi tujja kusaako za kaladi. Bw'anaaba ajjaawo nga tusajja kusaka tuziseeko bw'anajja. Creativity yali yaddala. Creativity yali yaddala. Nze nali nabikolako dda mbimanyi stage ngimanyi. Anajja n'ayimba ne bagamba ne bawoya ne bayimba ng'owuliriza ku ndongo ng'etandika. Kakati ne tubeera successful nga tayimbye. Kati ne mmanya nti oyo nina kukwasa Yiga abeerenga nga buli lwaba yajjanga dangerous substitute. Buzibu ki bwe wasinga okufuna mu Paul Kafeero ng'ayimba nga gwe yali manager we? Nga Kafeero obuzibu bwe yali alina bwali bumu.
nti nga bw'aba oba ali ku stage n'awulire oba kucyankalano bakikonna ng'avaako n'agenda alwana. Yali ayagala nnyo okulwana. N'agenda yegatte mu lutalo. Ng'ayagala nnyo okulwana. Naye nga yali nga nalaba nga lusonjogo. Wanje? Ani mwe mwamulaba ndowooza mwagenda mulaba nga alwadde. Kafeero nga ali nga n'ennaku zino ziriko gundi ng'akuba eŋŋumi n'ogiwulira. Yali amanyi okulwana. Yali akuba eŋŋumi gye bayita musosolandagu. Ng'eko okulwana akumanyi kuba waliwo ne gye twataasa obutaasa ng'egenda na kuyiika yonna erugazi ng'awuuba ŋŋumi travelers ng'agyeyimbyemu atta omuntu. Ngenda okujja bagenda okugamba nti Kafeero ali eri atta omuntu. Kati eriyo nno yava na ku muntu omuntu yava Gindi Buyikwe azze awulidde nti mukyala we agenze mu Kafeero mu travelers Gindi erugazi najja ng'amulondola agenda okumunoonya nga bamugamba nti agenze mu manju eyo bwati. Kati bw'amulaba ng'agenda mu manju najja ng'amugoberera yasanga beesimbye ne Kafeero bati. Kati oli najja kirose ejira ati ate Kafeero Kafeero ngo akyagitereka Kenya n'agijjayo agimuweereza Mawokota. Bagenda okungamba ni oli eno naye ekiri eri Kafeero kye yeekola kifumba motoka n'okutuukayo nga olutalo. Yali nga yejjako. Yali teyejjako naye nga tayagala mumanyira kumulemerako. Tayagala mumulemerako. Nze nange mbeera naye mugamba nti kino tandika bwe wamuddangamu n'asituka n'agenda n'atuulanga eri. Nze yali amutegeera ne ngamba nti wayi kanjira mumuleka. Bagenda kuwulira Tatu obanga ayita Tatu obaani. Tatu yani. Muwala yali awo yali akola ku kwambala kwe. Kira mukulu Sematimba. Kati bwabadde ogamba nti anti nagenda kuwulira galange mpulira nga nange byensobedde nga nawo mmanyi. Ngamba nti nze nalabye nga tokyakwatagana ne nkuvaako. Kino tukole bwe again kikule. Gandi musajja mukaka. Nanka omwetoowaze nga ate yeetoowaze. Kuba lwe namulaba obwetoowaze bwe nga bali ne sekandi oyo amugamba nti naye nze oluyimba ngenda dufunira muwa. Nga bali ne sekandi. Angel. Ngamaze lwaluyimba ki? Balumbe Zaaya. Balumbe Zaaya. Ono yaluwandika buwandiisi tebamala kwogeramuko. Ye yali nnyinirwa ate ne Kafeero oluyimba olwo Balumbe Zaaya nga ne gundi yaluyimba Mabirizi. Mabirizi naye yaluyimba naye Mabirizi teyalulikoodinga. Angel sekandi yaluwa ono n'aluwa n'ono. Tagabanga ku luyimba lwe. Nga bwona kati bwe mbadde nnyimba mwawo gwe ebigambo by'ennyimbye n'otereka wali. Ebyaddala. Gwe n'otuula wano. N'ayimba. Angel sekandi. Yayimba nga kuba muyiiya nnyo era ayimba ennyimba mpitirivu. Ayimba bulungi. Kati oyo nja kugenda mutuukako. Okyali. Yate nga tugenda kunyumirwa. Tukome wano. Nedda. Genda mu maaso. Taata bicycle kiki. Genda mu maaso. N'ebintu kati tujja kwongerezaako twongerezaako wa naawe toyongerezaako genda mu maaso. Kati Angel yayiiya ennyimba nga aluyiiya gundi n'alufuna Mabirizi n'aluyimba ng'aluyimba mu kuluyimba yali tannalulikodinga n'afa. Olwo n'amuwona. Kati gundi Kafeero ye yalulikodinga nga kuba Kafeero yali ate mukwano nnyo gwani Angel gwa Mabirizi. Kafeero yafuuka mukwano gwa Angel ennyo ng'ate amaze okumugatta mu kibiina. Yamala kujja mu kibiina n'afuuka mukwano gwe ennyo. Era mu kumugatta mu kibiina bw'amala naddala oluyimba olwo bwe lwatuuka ate yamwongereramu ddala nnyo n'awulira ng'anywedde. Kati kuba oluyimba olwo Walumbe Zaaya abantu bo balowooza nti lwali lwakatandika. Olwo olukadde ate oluyimba Walumbe Zaaya lwali lukadde kuba twakuba teepu eya Walumbe Zaaya n'efuluma n'etatunda totale nagiguza na mwami Kasajja. Naye wali mu ssente. Naye olowooza nga tufunako nga oyinza ogitunda emitwalo 5 n'ofunako emitwalo 10. 5 nga anagiraze. Anti ziri n'ozibwa gundi nannyini. N'ofunako emitwalo 10. Era tegyali mitono ku biseera ebyo. Kaakati twali twakuba kiweneenya amazina. Teepu gye bayita kiweneenya amazina. Lugenda lutya? Tilindidindidi
mwagambira kasujja mpa ku gita eyiye nnene kakati lwe lukadde Walumbe Zaaya olwo lwajja ne lubuutikira Walumbe Zaaya nga yafuluma dda n'etatunda olwo ne luyitako ng'abantu tebaagala byabafu abantu kyabalema bulemi kutegeera ennyimba zaabalema kutegeera olwokuba eno lwalina continuity olwo oluyimba kiwenenya amazina lwali luva ku gundi ku musajja ono ogundi yayagala maama we gundi yali akubire bulooka Kafeero yakubanga bulooka ebyo si bye byatuleese nabyo bituleese tojja kumpa nanga tujja tulibitandikirako nga yidi ewedde kati wano okyajabula nkuwa ngenda mpola ani ndaba oluwo tutuuka awamu n'oŋŋamba ebyo sijja kusuna anti ekyabadde kirala kyabadde kyaluyimba gundi kyebuze boogerako lwakyavaayo kati abantu kati boogera bawulira noseka nze omanye ebintu Kafeero kubanga jja paka we yafiira nali mumanyi naye abantu ate abatamumanyi nga boogera nnyo n'ogamba nti n'owulira n'ogamba nti nga boogera ebintu bingi nga balinga abaali balina kye bamumanyi kati baveeko ffe twogere ebyaffe omuntu yekka gwe nawulira yayogera obulungi Bisirikiro Bisirikiro simwogerako lwa nsonga nti ateekwa okwogera ebirungi kubanga tubadde naye all along ye kati wamumupangira otya tuli ku recording nga tulikodinga tepu bagite tulerabirerya naye no yayinanga emitwe gy'ennyimba musobola oluyimba kuli gundi lutandika era nalwo era olwa Walumbe nakwo lutandika Walumbe Zaaya majja mumutega buli wamu sikutega yenga ennyimba kuyimbira ennyimba buli tepu nga kugirako oluyimba olulaga obulamu si lukadde olulaga okufa ngeri abantu gyebafa nga lugamba kati essuubi lyampedde nange n'ebyokukola nembijja mulalamu olumbe lusoberedde abaana ba kitange wano Walumbe ono muleke muddinganeko nga nnyimba oli asomba ojja tunonyako baluyita tulerabireya nalwo mweru olwo baluyita essuubi lyampeddemu lwafulumira ku alubamu twagituuma tulerabirera twagiguza HK Studios mwe twafulumira kati nga buli luyimba aluyimbiramu ennyimba bwe kituuka olwo oluyimba ne lutunda nnyo ne lubuutikira bali gundi Walumbe Zaaya Walumbe Zaaya agenda okudda engulu wanje kyali kyamagero teyali okuba nti lwafulumye kyali kyamagero bwamagero ne badonda oluyimba mu Afirika nti luno oluyimba ng'ebintu gundi ebirulimu nga naawe bw'owuliriza buli omu bimukwatako tewali kyataayimbako ne bagamba nti lumufudde golden boy of Africa ekyo vola tebamuyita golden man nga kyali era muvu bulenzi nene yaluye yali musajja gundi that is 92 oyina akantu koŋŋambye ono yaluyimbangamu wali ono nga ye atega mutwe andi beefuula abakuwuliriza olwo yalubba Bobbi Kafeero yabba oluyimba nedda teyabba Kafeero yabba oluyimba kakati njagala bwobaggo bwogamba tukome bwange manye kanjogereko amwogerako saagala amwogerako tojja kunyiiga Kafeero yabba oluyimba mu magezi naye nalukola obulungi obutaga yalumuwa Kasozi yasooka n'alubba Kasozi talubbangako Mabirizi yasooka n'alubba kati Mabirizi yali aluyimbye mu bukyamu kuba tebakkaanyako n'ono bano bakkaanya oluvannyuma bakkaanya batya gundi namugamba nti ng'amaze okuluyimba manyi gundi yali mwetoowaze ennyo nga bw'akola ensobi adda mangu gy'oli Kafeero namugamba nti naye oluyimba olwo manyi munnange luwulira nga lunkutteko nnyo nange neŋŋamba naye bwe naayongeramu ku bigambo bye nnina lujja kunyuma bwe nalubyongeramu nkwetondera kulutwala mu studio nga sikoze eki kulubba kati ekyo ojja kugenda omugambe bw'otyo naye nze njogera oli bye yayogera statement y'oŋŋambye njogera ebigambo by'oli bye yayogera taata kiriwo ekyo lwaki tetukoma nedda tetugenda kukomawo tunyumya mbunyumya yamala olutwala
yamala lutwala n'alaba nti kimugizeeko nnyo ono nga yamussa ku nninga yamuteeka kababi n'awulira akaliro naaleka yali alemye yali talemye baba ali tebatulangako kuteesa omusajja oyo yalina omutwe oli naaba ng'ayimba gwe n'oteeka wano ate era Kafeero alina ebyamagero bingi bye yalinga akola especially nga tugenze mu studio Kafeero nga taba na kitabo kiramba kiriko nga bw'amala okuyiya oluyimba lwe n'amanya n'akola kye bayita introduction n'ayimba stanza esooka n'ateekawo kye bayita chorus ebigambo ebiddako abiyingizaawo byo abiyimbiraawo ng'akola continuation ku kyeyata standard yasoose kati ayingira mu studio ayimba kati yeetondera Angel Sekandi nti owange olimba nabitwala naye tujja kulaba tukikwasaganya bakikwasaganya batya n'amuteeka mu group Angel n'aba nti y'omu ku balenzi Kafeero yali tayimba na mulenzi yenna ebeddala gwawulirako nti Kafeero ne gundi mu bulamu bwo era teepu za Kafeero zonna z'onaasanga oba album ate kati tizikyali teepu yali tayimba Kafeero kusooka yali ayimba bwogo bombwa namunigina bwagira n'aleeta gundi ono Ndagire najja Mariam Josephine Ndagire mwemba muyita Nabitaka olimba Nabitaka kati Nabitaka oyo yajja amaze okuyimba oluyimba olwo oluyimba bannange nga lwokya nga lulungi olimba Nabitaka kakati najja gundi gyayiiza nsaboddeyo lera abaana ne mulamu wange mulamu wange nedda sebo olululu wange ntusisizaamu omwayimira kikulu wandibaddewo ng'oba muli bulungi kikulu totegeera oluyimba tolumanyi n'agamba nti watyanga muganda ogwo bakola bwe bati nedda olina essimu nduyimbye bubi gwe ojja dutereeza nzija kumulamwa gwonzija kumulamwa esagala muntu anesiriwalizako nga njogera byamagezi kati genda mu maaso n'ebibyo nze tukomye kale oyimba bulungi tetugenda kuddamu kuyidi naye oyagadde okuddamu kuyidi bannange anti nga yidi togenda kuddamu kuyidi bantu bagenda kumpeereza ebya yidi kati anti bane bawe ennamba tumanya 0752 ayagala okuwa ku zayidi nemwe mulowooza nti okubeera gw'olaba nina wensoma nnaakatandikira waliwo kuba nange wena akadwa nentuukanga ggwe era bajjanga kumbuuza bakagatta abo abazanyanga tolina bwongo busobola kutereka bintu ebyo obwo bwongo tobulina ate lwaki goyina ki kati kale nziriraamu ku bye twatandikiddeko ate nga nkuddiramu nga babyogedde ddala lwaki nkola repetition kati wootiira Kafeero yawuliramu buwulizi nga bayimba anti nze namutidde kati okubba oluyimba nga asinikira muli ebintu nedda soma enamba mulimu omanyi ebintu ebinzijako soma enamba 0752 40 30 20 enamba eyo si yakugira kuyitako buyisi story ogiwulidde kojja kagatta akyatuwa episode ku episode kwata ku mobile money oteeka kukyutadde kututambule tebagibanjako tebabanja nze kwasa yali enzise yazitwalira mu bbaala naye baŋŋambye bw'okubasalira amagezi omugamba teekako nga watadde mudda nti ganja zidda ng'onyiga nga zitambula sebo bwe zigendako ate tebadda mu kuwola nazemu okugira nga baŋŋamba limiti simanyaako zaatya bakugamba nti mbaveeko okwewola ate kwampaka oba omugambye ndi mpola nakkiriza oba n'agaana kati eyo ensonga ojja kugenda mugiteeseeko lulinga yampola wali mwesigwa ng'osasula naye kati ogwe atege entege naye kojja kagatto saali mwesigwa namala emyezi egi zibula anazirina naye nga sebo nina layini y'emutiyeni teekako emutiyeni neba emutiyeni nembeewolako naye ate bo nga bampisa bubi ddayo sikyaddayo kambe n'akatono ke nnina kakati sebo bategeragana ku luyimba olwo olugundi anywedde mu 92 Angel wajjira era Angel y'omu munnankani mu kibiina kyakulabako gita singa yabeeramu yekka gwe bataagobako
olw'enkolagana gye baali bond gye baatuukako okuva ku luyimba luli yagobanga bwe yakola ebyekisiru nakina so gyali mukambwe ng'ali principal nga ngamba oyo tadda ekyomukisa mba nkyagenda mu maaso mu 2 bwe nviirayo nga nfunye omulimu ku leediyo. Kampala mu kooti yali amaze mpala mu kooti wa 26. Still second yaluwandiika gundi second yaluwandiika olwo Kampala mu kooti yasooka Walumbe Zaaya wandiika Kampala mu kooti n'awandiika essaawa y'okuzaawa n'awandiika obulamu bwe butyo tetwafuna bwaddembe era gendimiranga amajja naye yamuwanga ennyimba z'ennaku kati ennyimba nti zeeri bw'omuntu oba mbakugambye nti kati kifaanana nga bwe nalaba gwe bwe nkulaba bwe ŋŋenda nga oba ŋŋenza Amerika bwe mmanyi bye nkuleetera bwe nkuleetera jiini n'ebisikola ebirungi wantegeera bwe ŋŋenda nga ŋŋenze kuleetera Juli Itale Juli muleetera zigundi ezo gundi eyo nange erifuulu ne muleetera ne bode gundi buno bode ezo bode hag ezo nembe muleetera kati buli omu bw'oba onaakola ekintu ekirungi kyekiri kye waŋŋambye nti yayimbanga nnyo ennyimba z'ennaku ng'ajjukira maama we abeera ayimbira ddala ekintu kyategeera kyova olaba omusambi w'omupiira bwe babeera basamba batuuka ekiseera bagamba nti oyo ne gundi bakwatagana ne mu shows zino ze tukola mulimu kati nze abantu b'otuula nabo n'omanya kyoyagala kati singa kati wabadde otudde na muntu gw'otakwatagana naye singa byakomye edda asenga alira mu tulo kati event okola n'omuntu ne weebaka wano nga byogera tubitegeera kati waliwo kye bayita combination mu kuyimba ko ebadduwo Mboze radio ne Wizu ebadduwo ate waliwo gye bayita korabo ng'oddidde nti kakati Chameleone yimba ne gundi n'omuyimbi gundi eba korabo duwo be bantu be mukwatagana nga mubeera wamu nga bwe muyimba mwene nga boolaba nga gundi Sebatabo yayimbanga ne mukyala we oba Matiya Luyima ne mukyala we Dani Mugula ne mukyala we ebeera duwo kati okufa kwe yafa ki ekituufu organ failure ate bano bagamba nti Kasaba amugamba mbu yali ali abantu ekyo tekitta bamukwata n'omulambo ebyo byonna bamwogerako baali bamukkakkanya nga bw'olaba teriiyo muntu mu nsi kati get oba learn this from me mu nsi yonna ne Michael Jackson bagamba mbu yayagala yakubasanya obwana buli lw'obeera ku piiki n'osinga abaliwo Michael Tyson bwe yaza kikuba ebikonde walaba gye yakoma Ara Kerry baani bonna buli muyimbi oba artist omulala yenna w'ekika ekirala kyonna bw'asukkuluma bamuteekateekako ebintu okulaba ndi bamukkakkanya abantu abalina emitima gyabwe nze Kafeero nali mumanyi nze yandibadde yandya ate oba yali ali abantu ng'ate nze nabeera naye ebbanga ddene oba yali akutya naawe wonna ne bamusomesa Kaweesa yandibadde yali amabirizi kuba baasulako ne mabirizi bonna ebbanga ddene baasula ne omuvubuka muto wange bamuyita Kizito Godfrey Saalongo baasulanga bonna baasula ne Yiga Edrisa ebbanga ddene yandiridde Majidu Nsubuga waliwo omuvubuka bamuyitanga Majidu Nsubuga nga baagala nanyeera ne Kafeero naye kuba kaana kalijaawo nawe ng'akaagala nnyo kuba kekazanyanga mu nnyimba ze yandibadde yabali abo bonna bannange omuzungu amufuna ati omuzungu yali show mwe yamufunira omuzungu yali ayogera Oluganda ate naye omuzungu ate teyali omu baali babiri abazungu naye mu abazungu omu yali azze ku internship wano oba kukola research yajja kukola research era bwe yagimala n'agenda netugamba tufudde nga tulina okunoonya omuzungu oli yali azze kukola ku music wa Africa kati awo ne mugattawo omuzungu omulala nga tulina okunoonya omuzungu ndigwena mu crafts ne tufuna omuzungu omulala ne twogera naye nakkiriza muzungu nti yagala nnyo participatinga mu gundi mu bintu ng'ebyo baagala nnyo nakkiriza eyayimbanga nti
omuntu oyo gwe kiruma agende yette gwe kiruma agende yette si yoli ate si yoli si yoli go bayimbanga nti nafunye omwana w'omuzungu ate naye yali mulala nedda teyabagalako nedda yayimbanga Kafeero yali muntu yalina empisa ng'alinga nze yali ategeera si be bano bamoze nedda bamoze benjogerako bamanyi nze saagala muntu andeetako lukudumu olwo lwendeese kati yali mugezi nga kyayagala akimanyi kati bisirikirwa tumufuna mu 94 naye yali azze yaliwa naye anti yali ategeera manyi bisirikirwa yomu era ku bakazi b'enkyala bye abategeera yali ategeera nnyo nakati akyategeera munoonyako nsobola mujjamu oba ewaabwe wali aba akyagoberawo naye ogenda papa wa misaki oba eno mu kugundi aba musician gye batera okubeera mpozi ayina oluyimba alina ennyimba nnyingi bisirikwa naye waliwo olulungi alina ennyimba nnungi waliwo nagula dipo nalwo olulungi anti yali musician naye yali aze ku recordinga ng'asoma mu Brain Trust by then adaliza n'atwala nga kirabika bulungi nnyo bwekiti nawe wakiraba anti kati nze nali siraba nawe kyakunyumira ng'anyuma nga bw'omuntu atunuulira mwanyuma bw'omutunuulira gamba nga yenna nga yenna akola ati nga mwabbi alabika bulungi kati n'amugamba naye omanyi Katonda bwe yali ava ku breakfast okutonda omwana oyo yali yakala breakfast nga kusaali bulungi ayinanga ebigambo ebirungi eri amatu g'abawala nga bw'obiwulira mu luyimba nga kati oba oyagala okuwulira oluyimba wuliza oluyimba lwe bayita mwogere jangu nkutumeko mpepayo n'akapapula sijja genda wala mujja kunkuba ennakani bantu baali baagala kunzita lwadde bazi lwaki toyimba nabagamba nti wali mutuufu obutayimba okuyimba kwesibamu abatamanyi sijja kuyimba wali mutuufu kaakati yoyo Kafeero najja ngenda nenjogera nebisirikirwa nga tuli wali ku Nairo Theatre gwe wamumupangira nebisirikirwa muleeta omuteeke wali tuwogere naye era nze bisirikirwa mpa ekitiibwa yampa ekitiibwa wamugamba mukulu paka leero mugamba nti kati oyagala nawe kuyiga bwe tujja kuva mu kamera bale era naluli tetwali mu kamera nawe bwonaba oyagala nga nkupangira ejjuli ojja kuŋŋamba ita ku 07 meka 52 4 3 2 bicycle kick musibe bulungi mwera